Joyce Bagala yavuddeyo n'agamba tamanyi musango Nuupu gwe muvunaana. Naye ng'oyo omukazi mumulaba girlfriend wa Mpuuga yakwatibwa nga bbye ebitaano era Mpuuga yakkiriza nti ssente ezo kituufu yazitwala era yayogera kiri ku likodi za muwi wa musolo yazifuna mu bumenyi bw'amateeka. Joyce Bagala ng'akimanyi bulungi MP Mulamba Honorable naye olw'okuba ng'oli mu buliri alabika yali amutambula bulungi kyamuziba amaaso okumanya nti ono gwe neegadanga naye akoze ensobi mubbi. Yayimirira ku magulu g'abiri n'agamba nti tasobola kukiwakanya era n'agamba nti ekibiina ekyakeera ku makya ne kimuwa kaadi nga waliwo option y'okubeera independent nga tewagenda ne weesimbawo kuba independent wabula wagenda ku kibiina ekikulinako obuyinza kwa kye kyakuwa kaadi ne kikugamba nti onabbye vumirira ekikolwa ekyo n'ogaana. Ekibiina ne kikugamba nti fo twakutuma omulimu bwe guti okutula akakiika kutukeekengera katukateekeko omuntu omulala asooka oveeyo olina kyotajja kusobola n'ogaana. Nodda ku leediyo y'eggwanga n'ogwa ku TV n'ogamba nti tomanyi musango gukuvunaanibwa mu kibiina kyo. Otegeera olina amagezi bulungi. Gwe obuliri bwakusingira ekibiina ne kusingira n'abantu kubanga oli amanyi okuzannya bulungi okunyenya ekiwato mu buliri. Kaakati saawa zino owulira nti kaakati ate bye wakola luli oyagala bakunnyonnyole tomanyi na musango gwe wakola olina amagezi. President yavuddeyo n'agamba President Kyagulanyi yavuddeyo n'agamba nti omuntu yenna ng'oli musajja Muganda ng'oli musajja Muganda n'ovaayo ng'owagira NRM mu butuufu abatategeera ntegeerayo bangi muvuddeyo ne mukyogerako nga bwe mwagala naye kati njagala kubulirayo ekintu kimu kale weefudde atategeera njogera n'Abaganda ku eno issue owagira Museveni ng'oli Muganda oyinza okumbuulira ensonga lwaki owagira Museveni ng'oli Muganda. Museveni yavaayo nakyo kiri ku likodi n'agamba nti omuntu okweyita Omuganda is a crime musango okweyita Omuganda musango era bw'ovaayo ne weeyita Omuganda mbufe Abaganda n'atusuubiza ajja tukurashinga atugyewo nga bwe yajja akikola in the past. Kitegeeza nti nedda ye yali atutta kitegeera yeewako obujulizi bulungi nnyo nti ye yali atta Abaganda kuva dda zatta Abaganda nti ajja nakutta mu ate abeeyita Abaganda ng'atugaana okweyita Abaganda. Omuganda n'oyimirira ku magulu g'abiri n'ogamba nti mpagira Museveni kitegeera ku magulu g'abiri. Museveni mwennyini oyo Abaganda ffenna tukimanyi bulungi nti Kabaka Ssaabasajja Kabaka ye Kabaka waffe era gwe tukkirizaamu yatukulembera ye mutwe omukulu ogwa Buganda waatali tetuliiwo Buganda eba tejjudde. N'avaayo n'amuyisaamu amaaso openere yasooka muyita mannya nga tamuwadde ekitiibwa kye kyabwa Ssaabasajja n'amuyita Mutebiya mu lubiri lwaffe n'addira wankaaki yaffe n'agivunula ng'agivunula mu lulimi lw'engulu eyo kyekyo ekigambo wankaaki si kyaffe Baganda n'omutunuulira ne yeerabira nti ffe mu Buganda tulina ebigambo bye twewola okuva mu nnimi endala. Mu Buganda tulina ebigambo nga tubyewola ne tubikozesa mu lulimi lwaffe. N'ava eri n'atulaga nti ye eyo wankaaki ekyo ekigambo tekiri nayo si ky'Abaganda twesibako kyesibe. Omusajja n'avaayo oyo Museveni n'alagira ddala obusosoze obw'ekika ekyawaggulu ku Baganda. Omuganda n'osigala ng'okyawagira Museveni oba otegeera yakuggyako buli kyabugagga kyoli kyonna gw'Omuganda. Museveni bwe yali ajja mu buyinza yasanga abasajja Abaganda nga bagagga. Abaganda abaali abavubi baali basajja bagagga. Abasajja abo abavubi beekwatiranga empuuta
ne beekwatiranga ennuuni ne bazejjiramu ne bazitunda ku ssente empitirivu nnyo. Ennuuni eyaffe yesinga ennuuni zonna mu nsi yonna okuba ey'ebbeeyi. Ennuuni kiro yayo eri mu bukadde 3 n'ekintu ku katale k'ensi yonna. Abasajja baali batandise okugaggawala Abaganda mu nnuuni ezo abavubi. Yabasalako ennyanja n'agyeddiza na buli kimu. N'agoba Abaganda ku nnyanja. N'abalala n'amawanga amalala. N'adda ku mmwanyi zaffe n'azikola ekintu kye kimu. N'atuggyako okuzeetundira, okuzeekubira, okuzeekolera buli kimu. Ye n'azeddiza ng'ayagala atukolera ebbeeyi ye gy'ayagala azitunde ku bbeeyi yawe bakyefuniremu bokka. Ne tusirika. Museveni buli business Abaganda baali mu business nga be bantu abasigwe tumanyi nti bakozi ba business abagagga bakitaffe bajjajjaffe abaali bakola business mu business yatugobamu. Tunulira mu Uganda, Buganda yokka tunula mu Uganda, Buganda ly'eggwanga lyokka Museveni lyatafaako okukolera makubo. Tunulira ekibuga bwe kifaanana tunula buli wamu naye nga ly'eggwanga lyasinga okugyamu omusolo. Gwe kiki kyoyagala ku Museveni Omuganda? Ababbyeko amataka gammwe. Akoze buli kintu kyonna Buganda. Asa abaana ba Buganda. Genda mu makomera abaana ba Buganda bebasingamu obungi. Owagira Museveni omuwagirako ki? Bwe yatta wano abantu yatta kakadde ng'ajja baali Baganda. Yatta kakadde ng'ajja baali Baganda. Museveni bwe yali ajja mu 2021 yatta Baganda. Njagala ombuulireyo ku baana 10 bonna abaafa mu 2021 ani gwe waziika ewaabwe mu Bayima? Ani gwe Munyarwanda ki gwe batwala e Rwanda ng'afiiridde mu ekyo? Yatta Baganda, baana b'Abaganda bokka be yatta, yatutta, yabatta. Omusajja takwagala omwesibako gwe Omuganda omwagaza ki? Oli bw'ava inaga totegeera abaakuvumye oba olina amagezi. Omuntu eyeeyita Kabanda n'avaayo on record n'agamba nti mu Uganda temuli Bwakabaka, mulimu Kabaka omu yekka. Teriyo Kabaka Musoga, teriyo Omukama, teriyo Kyabazinga, teriyo Omugabe, teriyo Kibona, tebaliyo. Yagambye nti mu Uganda mulimu Kabaka omu yekka ye Museveni. Kabaka wa Uganda, Kabaka wa Afrika, oyo Kabanda. Ayina amagezi. Bw'oyita ab'amagezi oyo ayina amagezi oyo kweyo statement gyeyakoze. Era n'agamba n'alabula ofisi y'Obwakatikkiro obutaddamu kweyingiza mu bya politics na kubanja Besigye. N'agamba nti bajja kulumba Buganda bagikole n'ekisinga Obote kye yagikola. Kabanda yakyogedde. Awagirani PRU yani ya Museveni, ya mutabani wa Museveni ye Museveni. Gwe Omuganda ng'oyimira ku magulu ga abiri mpagira Buganda, mpagira Museveni. Otegeera oli Muganda gwe. N'otunuulira Sali oyo gwe muyita Bebe Cool yeeyita Muganda. Sali Bebe Cool omanyika mbabuulireko Abaganda baboola ne bwoba Muganda. Abaganda baali balina enkola ekuboola ne bakugoba ne bakujja n'Obuganda ne batakukkiririzaamu ne bakuyita ekizezengere. Kati ekyo kizezengere Sali Bebe Cool n'avaayo yeeyita Muganda oyo gwolaba n'atandika okwogera. Bobi Wine yayogedde ekintu kibi nnyo. Oleta tribalism n'otunuulira enkodomali. Museveni ne Bobi Wine His Excellency. Soko mbuulire Museveni ne His Excellency Bobi Wine ani asaasaanya enjiri y'obwa tribal oba y'okusosola mu mawanga? Gwe Bebe Cool bw'ogenda mu ofiisi zonna enkulu mu ggwanga, n'ogenda ku ba DPC mu ggwanga lyonna, n'ogenda ku kakiiko akakwasaganya eby'ettaka mu ggwanga, n'ogenda mu bukiiko obw'enkizo finance, n'ogenda mu bukiiko mu parliament, wawoolaba Omuganda. Njagala ombuleyo ofiisi gy'omanyi ey'amaanyi ng'eri active ddala ng'erina powers nga ya Muganda. N'olaba ekizezengere mu Kiganda. Era nze neewuunya ebisajja bwe biti. Bebe Cool akulowoozesa abantu aboogera Oluzungu nti bonna tebategeera.
Akulowozesa nti aboogera oluzungu bonna tebategeera. Kuba omuntu ategeera onoovaayo n'oyogera mu luzungu TikTok mbi. Naye nga kw'oli mu kuyisiza obubaka ensi ekuwulire ku TikTok. Ng'ovudde ku ekyo n'ova eri n'obolooga. Bebe Cool ekisooka oli Bega. Bega tasobola kulaba bintu nsinga ebitambula yakeera ku makya kugenda kusabiriza ne bamuwa naddeeka neyeebaka. Oli Bega. Kati Bega tomanyi nsi bw'etambula. Toyina na lukusa lwogera ku nsi gwe eva muli Bega. Mwenna gwe kitaawo mwenna mubadde ba Begas. Mubadde mu gavumenti. Buli kimu kyonna muli ku ssente ya wa musolo. Gwe oli Bega. Oli musabiriza buli kyolina kyonna oli musabiriza just Bega tosobola kutegeera nsi bw'etambula. So ova ku nsi. Uva ku nsi toyina magezi. Oli musiru. Ku bigambo wayogedde oli musiru. Bebe Cool nkuvuddeko. Kuba obudde bw'abasiru nabwo ndina butono. N'otunuulira MP Honorable Mulamba n'arezinga komenti nga birina mu lukiiko. Honorable ne kigamba abantu batusobedde, abantu batusaba ambulance, batusaba amalwaliro. Embwa zino. MP Honorable abantu baamulonda kugenda mu parliament kutuusa biteeso ndowooza zaabwe, kubateeseza na kutuusa bintu bibanyigiriza bitereezebwe gwe mulimo gwe baamuwa. N'agenda mu parliament n'alowooza ku lubuto lwe kulya nakwekkusa na kulya mu bantu bwe lukwe nga talina kyateeseza n'ekimu, talina kyakoledde bantu. Addayo mu bantu bamugamba twagala ambulance na ddwaliro ate akomplaininga. Baakutuma kugenda kubasakira, kugenda kubakiikirira, kugenda kuboogerera kubeera ddoboozi lyabwe. Bwe balaba nga toderivalinze ebibanyiga bajja bisaba ggwe. Busiru obubasunguwa. Kati nga mubayita bagezaawo basiru. Abasiru kye bayita obusiru.